Oh, well, thank you Mukisa Senkubuge. Neyanziza nnyo mukulu Senkubuge mwasuze mutya mwenna abakedde tulaba ku Sort TV. Enkuba ebadde ekigezaako kuba nti etandika naye obudde bwakinyika ggobe kutwaliza mu kujjako muganda wange w'emukono yagamba ekyamukwatidde mu nju ayinza obutafulumayo mangu. Mukulu Senkubuge, olunaku olwaleero omukyala gw'ombuuza ono nti anyiridde be bamu ku bazze oba ku bamu abazze mu ggwanga okulabika nti bagezaako okwongera ku mutindo ogw'emmere oba okwongera obungi naddala obw'omuceere mu ggwanga. Nga wenjogera wano wetuyimiridde wali omusomo gw'abaana ssaayansi wakati wa Uganda ne Kenya okulabika nti batema empenda ngeri ki omuceere gwongezaako okwongerebwa mu ggwanga. Kiteeberezebwa nti mu Uganda twetaaga oba tukozesa metric tons eziwerera ddala nga emitwalo 20 ku mitwalo 40 naye ate tufulumyako metric tons eziwera nga mitwalo 20 gokka. Ate ye Kenya betaaga metric tons eziwera ddala 6 n'ate bafulumyako metric tons nga mitwalo nga 15 gyokka. Nekiraga nti gaapu eriwo nnene nnyo era ng'omuceere ogusingako baba gufuna okuva mu mawanga ag'enjawulo. Nga kino abakulu bano benna olunaku olwaleero bagezaako kuba nti bakikomya babenga muceere gwonna tugujja mu East Africa nga buli nsi esobola okuba nga esobola okwekolera omuceere gwayo oba okwerimira omuceere gwayo ogumala. Naye ate ekibuuzo ekiri nti mu Uganda entobazi zo banaakola batya abalimira mu ntobazi ne Kenya wadde Kenya yo tebalimira nnyo mu ntobazi nga Uganda n'ate Uganda yo tulimira nnyo mu ntobazi omuceere okusinga ku lukalu. So katubuulire enteekateeka ki ze balina okulabika nti omuceere gweyongera ng'ate teboonoonye butonde bwansi. Maama amannya? Amannya Nzidde Nakubulwa, nkola mu kitongole ekya Kilimo Trust. Okay. Era ndi mukugu mu by'ettaka. Mu by'ettaka ennyo. Kilimo Trust mukola ki ennyo? Kilimo Trust ngera bwe muwulira ekigambo kilimo kulima, tuli kitongole kya wano mu East Africa. Tuli mu Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda era tusuubiriza okuyingira mu Ethiopia, Congo. Ebintu ebisinga bye tukolako twagala okutumbula ennima ennungi ekwatagana n'enkyukakyuka y'obudde. Ekyo nga kiri awo twagala okutumbula emirimu mu baana, mu bakulu, mu bavubuka, mu bakyala, okutumbula emirimu ate n'okulaba nti tulina obutale obw'ebintu byaffe bye tulima. Ebintu ebisatu ebisinga bye tupromotinga nga Kilimo Trust. So wetwogera ku by'emmere naddala omuceere ndaba gwe mugusimbako nnyo essira. Mbeera ki eri mu naddala mu mbeera y'omuceere mu East Africa? Mu East Africa muno obwagazi bw'omuceere bweyongeredde ddala ate ng'ekyo kiva ku mbeera y'abantu okujja mu bibuga. Omuceere gufuuse nga emmere gye twetaaga. Kane tulaba ng'era omwami bw'agambye nti twetaaga kingi okusinziira ku kye tulina. Ate omuceere guno tugulima mu ntobazi, enkola eyo nayo nga si nnungi. Kati twasazeewo tupromotinga omuceere ogusobola okulimibwa ku lukalu nga si mu ntobazi. Ate ekyo nga kivudde awo omuceere guno gulina kasasiro avaako nti abalimi abasinga bamala okukungula bayokya byokye byonoona embeera y'obutonde. Ate ng'ebisasiro bino bwe tuba nga tubirina engeri gye tubikolamu biyamba okugimusa ettaka lyaffe ate ne bituwa kingi ku muceere. Okugesa tuddira kasasiro gwe twandiise ebisusu ebiva ku muceere nga bamaze ogukuba. Tukolamu ekigimusa kye bayita bayokya. Bayokya ono akuuma obugimu mu ttaka ebbanga emyaka n'emyaka atereeza embeera y'ettaka mulungi nnyo 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 mu ttaka. Enkola emu gye tutumbula okulaba nti omuceere tweyongera okugugyamu. Enkola endala tulina ebisusu bino bye twandiise straw ebiva ku muceere. Straw ono tumutabula mu busa ne tumugattira naye mu ttaka. Ne tukozesa enkola bagita vermicomposting. Tukozesa obuwuka ne bwongera okumenyaamenya. Vermicompost oyo ayamba nnyo ku ttaka naddala ery'olunnyo erya asidi okulizza mu mbeera ennungi. Era eyo yonna nga tutumbula ngeri omuceere guno gye tusobola okugugyamu ate mu mbeera etakosa ttaka, etakosa butonde bwansi. Omuntu n'aba ng'asobola okulima omuceere ebbanga eriwerako atekosa ttaka. Ogambye oli mukugu naddala mu by'ettaka. Wano otunuulira mu Uganda ttaka ki erisinga okutuwa omuceere omulungi oba okulimibwamu omuceere? Omuceere gusinga kulimibwa engulu n'eno mu East. Yogera ku Lira, Gulu. Ate no bwe tujja mu East, Butalejja ekyasinze, Gattako, Tooro, era tuli ne Kweni, ayo zonna bifo bya
byakulima muceere. Ettaka lyabwe ddungi nnyo oba ki ekiri mu ttaka lyabwe ekisupportinga omuceere? Ettaka sire nandigambye naye ebifo bino birina entobazi enneneko okuggyako engulu nti balimako ku lukalu bo abasinga era byenkola ey'okulima omuceere ku lukalu bagitumbudde nnyo naye ettaka ly'engulu nalyo ddungi ku muceere naye kati eno mu east abasinga beekubidde nnyo mu ntobazi. Katulinanga mwagala okuggyawo bagenda kuddawa? Twandyagadde ne tutumbula enkola eno ey'okulima ku lukalu. Abasinga bakyekanga baga omuceere gusobola okulimira ku lukalu so kati tuli mu Balaga tuteekawo ebyokuyigiriza bye twandise nga demonstrations kwe balabirako nti ddala omuceere gusobola okukulira ku lukalu aye ne tutugujjamu ekirungi ekisingako era mu nkola eyo twagala turotatinge nti era bwe nsimba omuceere ate sigenda kukola muceere kyonoona ettaka lyaffe twagala tuleetemu kyetwandise legume eyongera nayo ku bugimu mu ttaka nti omuceere guno bwe tuba tugukungudde mu sizoni bwe yandibadde nga si ya muceere nti wadde tulima ku lukalu naye omuceere gwetaaga amazzi kati mu sizoni ey'olukalu katuteekemuko ku soya faama abe ng'asobola okufunamu ate ku protein eya soya aye ne soya eno n'agattako ekigimusa mu ttaka. N'ettaka nalyo liringa eryagala balance diet. Kituufu nnyo kuba legume eno eyongeramu ekirungo kiza nti bwe tujjamu tufiirwa tuzeemuko kasoya oba ka legume oba bijanjaalo ekintu bwekyo naye enkola tugitumbula mu projekiti eno. Bwe twogera ku muceere ogulimibwa ku lukalu Uganda twafunako upland kiki ekyava ku upland okulabika nti teyatumbuka nnyo mu ggwanga? Upland yatumbuka naddala engulu naye kati eno mu east mawulire gakyali mapya nnyo naye nga tukyebuzaako n'abakugu abanaro abasinga bagamba betugezesezaako nabo bagamba nti muzibu okuba akakuta akaako kakaluba okusinziira ku kirala so tukyakigezaako n'abannaro naye nga twaga kupromotinga era enkola esingako bayinza okukozesa thresher okukajjako neba nga si ensonga gye twekwasa ennyo. Tweyanziza nnyo. Mukulu Ssenkubuge okuggyako nga waliwo ekibuuzo ky'olinayo ekikwatagana n'omuceere naye nga byebyo byagezaako okunnyonnyola ebisingako awo tujja kubanga tebatuusaako mawulire gaffe biki bye batuuseeko ne bannasayansi bye balina biki bye bazudde n'obutale ki bwe tulina naddala obw'omuceere mu bifo eby'enjawulo. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.